Yes mukwano nkwanyiza ku Faad TV UG. Nenda kusaba osubscribinge ate osharinge video mukwano. Mukwano comment nazirabye ku video yaffe ekwatagana ku nyumba ya Florence Nampijja. Wabula olunaku lwe tugenda kugira ku restaurant ye gy'alina mu bitundu by'e Kampala. Restaurant ye gy'alina mu bitundu by'e Kampala gyengenda okwogerako olunaku olwaleero mukwano. Nakubaako bwe mbategeezaako ebigikwatako restaurant ya Florence Nampijja kw'ossa n'emmere yaabwe engeri gye bagifumbamu n'ebbeeyi yaayo. Mukwano mwenna baweereza comment nazirabye, abasindise bu audio WhatsApp nabuwulidde, n'abasindise comment nazirabye zino mukwano. Nammwe abasubscribinze ku channel yaffe ne ya Faad TV UG mukwano, basubscribers abapya nabalabye mwenna. Ngenda kusaba mukwano gw'obeera oli mupya nga tonnasubscribinga mukwano, subscribe to this channel Faad TV UG mukwano. Era kusaba osubscribinge ku Faad TV UG mukwano. Ojja kuba tosubwa video yaffe yonna gye tunaateekayo. Kasita onasubscribinga tojja kusubwa video yonna gye tunaataddeyo ng'ekwatagana ku bazanyi ba Almatic Entertainment. Kuba kati essaawa eno bengenda okutambulirako nga mbakutegeezaako kw'ossa ne video endala ennungi ennyo wano ku Faad TV. Kyolina okuba kola kusubscribinga kokka. Florence Nampijja muzanyi wa Almatic Entertainment era ng'ono essaawa eno munnaaye alina restaurant ye mu kibuga Kampala. Restaurant nnungi nnyo ebitagambika, era ng'enkola yaabwe si mbi, si mbi wadde n'akamu. Bagita Florence Restaurant, eri mu kibuga Kampala, ku Lumumba Avenue. Abatamanyiiwo ku Lumumba Avenue mu kibuga Kampala wabeera otuuseewo ojja kuba restaurant eno ogiraba bulungi nnyo era ojja kuba ogifuna. Ya Florence Nampijja muzanyi wa Almatic Entertainment. Wabula restaurant ye bambi si mbi era ng'enkola gye bakolamu ebintu byabwe si mbi wadde n'akamu n'akatono. Mukwano bye bifaananyi nga obirengera yo restaurant ya Florence Nampijja, ebifaananyi ebyo by'olengera yo restaurant yo yennyini yo restaurant enkambwe. Ndowooza omulengera awo nga yeemiisa ekyokunywa. Bagamba restaurant eno omuggalo nga tegunnatandika yali efuna abantu 300 olunaku abajja okulya emmere. Abantu 300 olunaku, ng'efuna abantu 300 olunaku ng'omuggalo tegunnakutandika. Wabula essaawa eno abantu beesalamukko engeri gye waliwo omuggalo kati abantu 100 be bayinza okuba nga bayingira mu restaurant eno. Restaurant ya Florence Nampijja efumba ebika by'emmere byonna ate buli muntu ebbeeyi gy'aggiddeko y'ebbeeyi gye bamugulizaako. Restaurant esangibwa mu kibuga Kampala ku Lumumba Avenue. Bafumba amatooke, bafumba akawunga, bafumba piraawo omusiike, basiika ennyama, basiika enkoko. Wabula mbu akawunga kw'ossa n'enva eza bulijjo ndowooza ebanga ebbeeyi eya bulijjo omuntu nga bagenze mu hotero eya bulijjo zino ezitandikirwako. Ebbeeyi terinnya nnyo waggulu nnyo naye ng'ebika by'emmere byonna babitunda. Piraawo nga omulengera ku ssowaani yo piraawo y'ebimu ku bifaananyi byabwe ebya Florence Restaurant, engeri gye bafumbamu emmere yaabwe. Restaurant ya ttabbu nnyo bambi esangibwa ku Lumumba Avenue. Mukwano ebbeeyi yaabwe si ya busere wadde n'akamu. Era nga restaurant eno yatandikibwawo mu mwaka gwa 2018. Yatandikibwawo mu mwaka gwa 2018 restaurant eno. Bambi restaurant ekolera ddala bulungi nnyo era kati essaawa eno mu Uganda zi restaurant z'oyinza okugamba nti zikola bulungi nnyo era zi restaurant y'emu ku restaurant eziri ku restaurant ezisinga mu ggwanga lya Uganda kubanga enkola yaayo si mbi wadde n'akamu n'aketondo. Engeri gye bakwasaganyamu ebintu byabwe nnungi nnyo ate nnambulukufu. Bakasitoma bakwata bulungi nnyo ekitagambika. Restaurant eno ya Florence Nampijja mwana mulungi muwala kale gwe nagambye omuwala eyeekoleddemu kye kinabadde ngezaako okugamba mu vidiyo yaffe gye twasoose nga twogera ku nnyumba ye. Kati nayo restaurant yiye esangibwa mu kibuga Kampala ku Lumumba Avenue. Abakozi baayo si bakozi babi nnyo ekitagambika kubanga Florence Nampijja yafuna abakozi
abafu okulaba nga bajja kukwata abakasitoma obulungi basigale nga bajja mu restaurant ye kubanga restaurant gye boogerako essaawa eno nga evugana ne restaurant ezibadde zaasangibwawo mu Kampala already nga zaggulwawo y'emu ku restaurant gy'oyinza okugamba nti restaurant nnungi nnyo ekitagambika restaurant ya mutawaana nnyo nkugambye ng'omuggalo tegulina kutandika yali eyingiza abantu 300 wabula kati abantu beesala engeri gye guli omuggalo kati abantu efuna abantu 100 olunaku bagita Florals restaurant mukwano restaurant nnungi nnyo ate restaurant mbalagavu nnyo ekitagambika restaurant nnungi nnyo ekitagambika ya Florence Nampijja ono muzannyi wa Aromatic Entertainment restaurant eno efumba buli kika kya mmere kiwali owulidde amayuuni lumonde muwogo omuceere amatooke ennyama enkoko ebyennyanja kugamba buli kika kya mmere kiwali owulidde restaurant eno ekifumba mukwano obeera oli mupya ngenda kusaba osubscribingi oleme kusibwa vidiyo yaffe yonna gy'tunaataddeyo nga zino vidiyo yaffe eno gye ngenda okuteekayo vidiyo yaffe eno ng'eno vidiyo gye ngenda okuteekayo oba eno gy'osanzeeyo ku intaneti oleme kugisubwa kubanga bw'otasubscribinge ojja kuba osubwa ebisingira ddala wano ku Faali TV gye mukwano ngenda kusaba okomentinge komenti zammwe mwenna nazirabye olunaku olw'eggulo era naziyisizaamu amaaso mwenna buli omu gy'osinzidde abasinzidde e Dubai abasinzidde e Saudi Arabia abasinzidde mu America abasinzidde e Jordan e Saudi Arabia mu Japan mwenna komenti zammwe nazirabye buli omu engeri gy'ateesezaamu nagisiimye eriyo abaagambye nti ennyumba ya ttabbu nnyo kubanga vidiyo gye nakoze mabegakawo yabadde eyogera ku nnyumba ya Florence Nampijja mwana muwala nabagambye ye mwana muwala eyakolamu era mwana muwala ajja okwezimba ku sipiidi etagambika kuba engeri gy'atambuzaamu ekintu kye tadiibuuda ssente afuuka okulaba nga azikolamu ekigasa restaurant ye munnaaye ya ttabbu nnyo nga bw'ogirengera enyirira nnyo ebitagambika mugiraba ndowooza wuuyo ng'awo yeemiisa yali agenzeko ku restaurant ye nga naye yeemiisaako kwawulira obuwoomi obuli mu mmere ye gy'afumba ku restaurant ye mumulengera mwana muwala Florence Nampijja mukozi ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda ate muzannyi mu kibiina ekimu ekisinga kati okuzannya firimu mu ggwanga lya Uganda ekya Aromatic Entertainment bamuyita Florence Nampijja restaurant ye munnaaye nga bw'ogirengera ye restaurant ye ey'omutawaana ennyo ekitagambika mukwano ngenda kusaba obeeko komenti gyowa ku vidiyo eno oteese ogambe nti munnaaye nti nze nsanyusizza oba okusiima kwonna kw'oyogera ku vidiyo eno piraawo nga bw'omulengera y'omu ku piraawo gwe basiikaamu restaurant ya Florence Nampijja awo yali yeemiisa yali yeemiisa mwana muwala emirimu gy'akola si gye mingi nnyo egiri awo azannya firimu mukozi ku TV restaurant ayina kwegamba emirimu kale si gye mingi naye ate engeri gy'akwasaganyamu ekintu kye ate yeezimba kuba kati ekibiina kye balimu kibiina ekisinga okuzannya firimu mu ggwanga lya Uganda kati ekya Aromatic Entertainment noza ye restaurant ye mugitegedde restaurant ye mbagambye nti esangibwa ku Lumumba Avenue mu kibuga Kampala bw'ogendayo buli muntu ebbeeyi bajyaniriza buli bbeeyi gy'obeera ogendeddeko bajyaniriza tebasera ate bakola bulungi nnyo bafumba bulungi emmere yaabwe ate tebaseera restaurant nnyonjo nnyo era obeera onoonya restaurant ennyonjo ogenda ku restaurant ya Florence Nampijja mwana muwala ono eyakolamu restaurant ye naye eyo mugiraba bwenyirira olumyansa yonna etukula ekitagambika okunoonyereza okumu kwe nakoze ngambye restaurant eno yaggula omwaka gwa 2018 mu ntandikwa yali efuna abantu 300 be yali eyingiza wabula muggalo we gwajja atandika okuba nga eyingiza abantu 100 olunaku kuba okunoonyereza kwe nakoze bimu ku bye nazudde ebikwatagana ku restaurant ya Florence Nampijja omuzannyi wa Aromatic Entertainment ate mukozi ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda era nga weeza pulogulaamu gye bayita tukyakyanke ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda bamuyita Florence Nampijja muzannyi wa firimu era mukozi ku TV
Restaurant ye mukwano za mugirabye era mutegedde engeri gye batambuzamu ebintu byabwe. Ebbeeyi yaabwe si bbeeyi ya waggulu nnyo wadde n'akamu n'akatono, bbeeyi ya wansi era buli omu oba osobola okugikwasaganya. Tebaseera wadde n'akamu. Akawunga bakagoya kw'ossa n'ebijanjaalo, omuceere n'ennyama babifumba. Kugamba buli muntu emmere gy'oba oyagala ebaawo ku Florals Restaurant. Restaurant ya ttabbu nnyo. Nkugambye restaurant eno zimu ku zi restaurant ezoogebwako mu kibuga Kampala era evuganya ne restaurant essaawa eno ze yali yasangawo nga zaggulwawo dda. Zifuganya kati essaawa eno bali ku mbiranye ne restaurant ya Florence Nampijja kubanga restaurant ya ttabbu nnyo ekitagambika, ya mutawaana nnyo mukwano. So ginoonyaakokko mu kibuga Kampala ku Lumumba Avenue. Bagiyise Florals Restaurant, ya mutawaana nnyo ekitagambika, esangibwa mu Kampala. Omulengera mwana muwala nga yeemiisa. Munnaye bambi mwana muwala ono ye muwala eyeekoledde. Nabagambye mwana muwala eyeekoledde. Nze nkyabagirayo bingi nnyo ebintu by'ayina nga kakase nti munnaye eri abaana abakolamu lwa buteeraga naye nga balinamu piraawo nga omulengerayo. Piraawo nnyini origino gw'osanga ku restaurant ya Florence Nampijja. Buli kimu ekiri wali kiri self contained, kiri maraba, kiri kiriya, kya mutawaana nnyo. Stay on YouTube site. Mukwano obeera oli mupya, ngenda kusaba osubscribinge. Subscribe on this channel oleme okusibwa buli kye tunaaba tutaddeyo ku channel yaffe eya Faali TV UG. Ate weyongere ogubira Faali TV UG. Comment nazirabye comment era mbebaza mwena abagubirira Faali TV UG. Comment nazirabye mukwano, mwebale okuteesa ku Faali TV UG. Mweyongere okugigubira mujjako mufuna ekisinga. Restaurant ya Florence Nampijja munaye bwetyo batuusizaako ebimu ku bye nafunye. Ngambye yaggulwa 2018. Gwe wena osoogera n'ogityalirakokko. Restaurant ya Florence Nampijja enfumba yaabwe simbi wadde n'akamu n'akatono. Stay on YouTube site Faali TV UG mukwano, namusaba osubscribinge ate okomentinge ku vidiyo eno. Mweraba.